Nuku bangambye bagena kakasa nti siwangula nsobola butatukiza kiroto kyange 231 naye Mukama Katonda ono ali nange ekiroto kya komanda kikya stand. nkwaniriza nate gwe ali ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ng'olaba. Nze Ade Wilberforce Muyanja. Ekibadde leero mu kalulu k'obwa chairman LC1 Kifumba Mutuku nkolesedde gimu ku miranga obuvuyo obukoleddwa mu kifo ky'obwa chairman bamukulonda chairman mu bitundu ebyenjawulo. Engineer Kaweesa ekituufu kiri nti azirise bakyamuwujja oluvannyuma lw'okubeera nti nno akalulu kamuwuzze. Byonna tulina ko tubitegeera katobe video eno ffe babiri nze naawe. Otherwise nkubuuza ekibuuzo nti chairman wo omuwulizzaako, chairman wo akoze atya? Nze Ade. Nuku bangambye bagena kakasa nti siwangula nsobola butatukiza kiroto kyange 231 naye Mukama Katonda ono ali nange ekiroto kya komanda kikya standinga 231 nzija NRM PLU komanda mu kifo ky'obwa member of parliament. Ekisembayo singa munno w'okukyala n'akuwangula onokkiriza kawungezi kolwaleero wabinza okujjanga munno akuwangudde onokkiriza ebivudde mu kalulu. Amazima gali nti singa kijja ekyamazima nga mu butuufu sandiyagala nakiisa mu kamwa kange naye nga bw'obimanyi nti politics ebyobukulembeze bwe bitu biba political career yange gena kubeeko miwano kyo nkubuulira mazima nkulembedde ekyalo kino okuva mu 2018 mbaddewo mu mbeera zonna mu bulungi mu buli mbeera yonna mbaddewo. Singa kijja ne bampangula ne bankuba akalulu leero ngenda kuba nkomyawo siriddamu sisobola kuyimirira kutuukiriza kirooto kyange ng'ekyalo kyenkulemberedde ebbanga nga bampangudde era sijja kuwakanya muntu yenna Komanda 001 tekitwale nti singa owangulwa olwaleero toliddamu kwesimba mu byabufuzi. Siriddamu kwesimbawo ndirimanya nti ebyange mu kwesimbawo bikomyawo siriddamu simba sirina ngeri gye neewozaako ekyalo kyenkulembedde emyaka egiwerera ddala kuva mu 2018 paka nakati okubeera ekyalo kimu bulijjo nnoonya akalulu ku kifo ky'obwa member of parliament. Nasala municipality erimu ebyalo 130 nga ntambula muntu ku muntu ebyalo 130 sibikulemberangako ebyalo ebirala ebyalo 129 sibikulemberangako mbadde mu kyalo kimu Katooke B. Singa mu Katooke B bampangula sigenda obulamu bwange bwonna kuddamu kwesimbawo nja sigala mirimu gyange egy'amasannyalaze nga inginiya. Ekitegeeza ekirooto kyo kizaalibwa leero oba kifa leero? Kifa leero ekirooto kya komanda inginiya Stephen Kaweesa ekya parliament. Singa tuwangula? Yes. Singa mba oba kizaalibwa leero? Kizaalibwa leero era leero muganda wange wawulirira nti komanda
ajemu n'alondebwa nga ssentebe ekyoto kye kigenda ekya 230 kiba kizaaliddwa era naawe gwe ali eyo abadde okibuusabuusa mbu simanyi nze nagwa nasaanawo nva ntya ku bwemupi nzire ku bwa ssentebe nze saaba ku bwemupi kudda ku bwa ssentebe ndi ssentere w'ekyalo kuva 2018 ndi mu kunyweza bukulembeze bwange so nzikiriza nti olunaku olwaleero singa bampangula ebyange by'obukulembeze biba bikomewa. My brother awangu the finally nange tukikoze. I even lost my voice yesterday. Kendrick Lamasoko Veko. Kendrick Lamasoko Veko. Kendrick Soko Veko mukwano. Kendrick Lama Vako. Sina bade we staff nye. Mama. Ekubo ndiyingidde. Sikyategeera bulungi. I'm so overwhelmed with happiness and joy. My brother achikoze awangu de banange mwebali nnyo mwebali ddala bannande baba mutebi. I'm driving okubasanga sawe no celebrations zitandike ebikujjuko bitandike. Yes, so driving off here Gayaza Road ntuuke bwayise ngende Makerere Mengo Ndeba. Yes, but thank you so much. We've made it. Why nandibaze luddawa ati entambya studda abanene bonna naye batabumwa kalulu nandibadde ngenda okuswala kwali badde kw'amaanyi nnyo. So I'm so honored and happy for that, and also for my brothers and sister abaze olunaku olwajja okukasuku kukuwaza banga. Thank you so much. Farouk Sakozi, thank you so much. Nambemu, thank you so much. Haji Kaziwe Kapo, thank you so much. Dax Katel, thank you so much. Omleruba Mutiaba, thank you so much. Roni, thank you so much. Shalom Haddad Kawes, thank you so much. My sister Flavia Mary Namlindwa, thank you so much. I've lost my voice, but I'll recover. Mpola, and I wait for my show to do on the final channel 7 p.m. Mbajje mvukola show soba ne mugene mugira benge etuse. Kati ndiko mendingo omuntu nafuna loan mu banka. Aje okuja mukaluka fekako katika kola kiwano LC kotone kyamali wafe amajeka de waliwo mutani wa entambya da kunkuba anti balete mileme cyayo mbadde mulete obuzibu toli meto toli kulwana ate simye wacha ingia mukaluka fite kwagala simye wacha ingia mukimanya amajeka Omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Koja omuntu oba chairman omuntu yandibadde akalukano ddala ateekayo amaanyi ge gonna okugenda okulonda chairman oba kasita olonda bali abakulira eri waggulu kiba kiwedde era obukulu bwa chairman buli luddawa. Nja kwewuunya nnyo singa abantu banaaba tebafuddeeyo kulonda ba chairman oba ba chairpersons ab'ebitundu byabwe. Siraba lwaki oyiwa amaanyi mangi nnyo mu kulonda MP gwe bajja okulagira nti ffe kino kye twagala kiyite mugende mukole kino. Chairperson teri ayinza mulagira ffe twagala ekibanja kyono kiyitire wano, teri ayinza kimulagira. Bwe banaaba bagamba nti gundi bano bawemula wali chairperson tayi bayinza mulagira nti baleke ffe twagala bawemule tayi bayinza mugamba. Ffe betu betulinonoza ffe ziramba ekyo. So abantu bonna bandi badde be-exercisinga gundi yaabwe rights zaabwe ne bagenda ne balonda ba chairpersons b'ebitundu byabwe. Abantu abamu bajja biteekamu
feeling twagala bagundi omukulembeze w'ekitundu taliiko nti wa kibiina gundi oba wa kibiina gundi obukulembeze weno tulonda bakulembeze so si bafuzi ekyo mukyawule nina ekitundu ekimu gye nabadde awo saidi z'erukomera ng'oli agamba ono kale bukyatubalirawo tewali mirembe tewali ki ng'agamba banne naye bategibaddeewo gwe obaddewo otya ogambye obutemu buli kuno naki naye ate kwosinziira era tebannaba nakulondeera era okyabyogera kitegeeza emirembe miyitirivu abaddeko agirina yes so abantu mbakubiriza mugende mulonde abantu mbakubiriza mwagale ebitundu byammwe abantu mbakubiriza mwagale eggwanga lyammwe nga bwe mweyagala nze abantu batulagako dda ndi baagala ki eggwanga lyabwe okirabirako bwe bagambye nti mugende mulongoose olwokuba eggwanga balyagala ne wabaawo abeefuula nti bebayigiriza oddyagala bw'oba oyagala okikakasa ekyo nti eggwanga bulijjo balyagala laba uganda ne bagikuba leero omupiira eggoolo 4 omupiira bwe guddayo ogwa uganda olaba obungi engeri gye bajjamu alaga bagyagala so tewaliwo abayigiriza kugyagala abantu bagyagala eggwanga lyabwe balyagala kuva edda neddera ojja kulaba nti okumanya balyagala be bamu ku beewaayo era ne bagenda ne balwana be bamu ku beewaayo ne bawangayo ebyabwe olw'okuba eggwanga lyabwe balyagala balabirira abo abalwana era emyaka gyonna egibaddewo uganda eba n'abaddusi uganda eba n'abasambi b'omupiira uganda eba n'abakubi b'ebikonde olinaagenda ne bamukuba ebikonde ku lwaggwanga kitegeeza eggwanga abantu balikola ki alwanirira ggwanga lye balyagala temugamba nti mubayigiriza liyigirizo lyagala jo balyagala naye nga bwe balyagala ate tusaba exercise bagire babe nti baagala ebitundu byabwe nabyo bitambule bulungi omukulembeze w'ekitundu yakuwa ekyo eggwanga kye linaabeera yajja okusobozesa okumanya n'okuexperiencinga hospitality ku kitundu mubeere nga mwaniriza abantu bwe bajja ku kitundu nga mubalambika omukulembeze wammwe byabagamba omukulembeze we muba mulonze manyi nti abantu abamu tebajja kukyagala kubanga omukulembeze ow'ekitundu ate ow'ekitundu ali immediate ku bantu oba gavumenti yalowooza ki eyategeka ennonda gye balondamu bali bagundi betugira obugizi simanyina gyabeera nawa ate ne bagamba nti bo londa ng'oli bw'omu tebakkiriza kulaba gw'olonda you can imagine okuva ku mukulembeze akulembera eggwanga tebakkiriza kulaba gw'olonda naye ate bwe batuuka kuwona akuli ku kitundu anaakumma n'ebbaluwa oba anaakumma ki ne bakugamba nti musimbe mugongo ate ne batakomawo ne bagamba nti ate bwe bamala okubala nti omu 2 3 4 ne balaba nti ono afunya 5 ono 4 ate mulindeeko okulangirira ate bagenda kugombolola nanga oba sikuripitiza mmwe muzikola mutya kojja sisitimu ebituli bikyalimu bingi awo tulaba nti byakijega nnyo ebyo byakijega tumaze osimba layini ate kyekya kikusimbiza layini obale bubazi bwoti mbadde kumanyirawo nti bano ono yawakoza ati ate n'ogamba nti ate anaabirangirira ali kugombolola olwo lwaki obalidde wano era lwaki obasimbisiza layini abantu temubafuula bajega ate kutuuka ku ekyo omanyi waliwo ekizibu ekyajja mu uganda omuntu bw'akola ekintu bwe bakolayo ekintu ne bayitawo balowooza nti buli kyonaaleeta bo abantu bajja kuba bajega nnyo nga tebayinza kukiraba nze nina we nawulirako nga balangirira kubana be bava okulonda ennaku ezo mulala yeewangudde ate bagenze okugamba bagenze kugombolola kulangirira balangiridde mulala abantu si bajega oli bw'anaaba yafunye temuleetera abantu bizibu wadde mwagala nnyo nti buli kitundu mube nga mmwe mwawangudde temuleetera abantu bizibu olw'ensonga omuntu anaakulembera atya abantu abataamulonda ng'ate bali immediate be babeera nabaawo anaabakulembera atya era musuubira ki nze badde ngamba nti engeri gye bagamba nti okulonda kuba free and fair baleke abantu abo ku byalo beerondere bwe tumala osimba layini tuveewo nga tutegedde nti mwami gundi yawangudde abalonzi babadde 4 ono afunyeko 18 oli naafunako 3 2 mubameka oba mubameka muyinza okubamu olukwesikwesi olubatwalina okugombolola nti mwalabye ebirala si lukwesikwesi nze nkugambye nti buli bamala okugira nti ate si mwe mulangirira ebisembayo bajja kulangirira kugombolola bagenda okulangirira nga birala byebyo nno twandyagadde abantu babeere ki
babitambule bulungi ozo okujjukiza abantu nti bicycle kick ye waali akyali mulungi nyera ayambye abantu bangi nnyo koja bulinsi mu bulinsi mu buli ggwanga mu buli kitundu mu buli ggombolola mu buli ssaza wano mu Uganda ne buli semazinga bicycle kick abadde akyayambye abantu bangi nnyo ku subscribinga ku Focus TV bingi